wiiki eno twali tulina okunnyonnyola abantu ng'abakulembeze we tutuuse ku bya NEMA okwagala okugoba abantu, ku bya wunula okubasasula. Poliisi n'amagye ne batusalako ne batulemesa olukiiko ogenda mu maaso. So olwaleero Kasokoso nabadde nzirayo kusisinkana abakyamaani abeerosi meeting y'abantu nga 25 era nagirangidde nogirangirira. Naye simanyi oba poliisi n'amagye ki ekyabatuuseeko. Ku Lwokubiri lwe tugenda ogenda mu NEMA era kati newe ndi wano ndi mu kukunga abantu, tusubira abantu bayinza obutaggwayo maybe nga 50,000 tugende ku NEMA etandike ng'egoberera etteeka eriteekawo NEMA, the NEMA Act, okutubuulira kubanga ab'ennansana baabatwala tebeetegese nga tebategedde, tetwagala kugwa mu nsobi y'emu. So katwalero mbadde ngenda okusinkana abakulembeze bagamba bateeketeeke abantu, endagaano zaabwe baziggyeyo, abalina ebyapa babiggyeyo, tweteketeeke Olwokubiri tugende ku NEMA. Kineewuunyisiza nti ne meeting ey'abantu 20 poliisi abapoliisi abaliwo basinga abantu abadde bagenda okubeera mu meeting. So kiki batya abantu okusinkana ogenda mu NEMA kuba etteeka ligamba nti bw'oba ogenda kugoba abantu gumukyoyita Lutobazi, bw'obawa notice ate olina okubawo ennaku 3 n'obawuliriza. Kati tuteekateeka abantu genda NEMA bawulirize. So kibadde kintwale Kasokoso olwaleero. It was meant to be a smaller meeting, not one where you even need to notify police, because if I'm going to meet leaders, LC chairpersons, zonal leaders and land committee leaders to prepare for our march to NEMA on Tuesday, I don't need to meet police because it's not necessary. Yesterday I was at Chira Division. I went to see the 6 people who were arrested with me. They told me they are going to release them yesterday by lunchtime. Even as I speak to you today, they are still there. So I don't know what has frightened the police to begin acting, first of all, outside the law and irregularly. Abapoliisi sina n'omu gwe nayogedde naye. Eggulo nabadde ekira ku poliisi, abantu be baasiba be bakwata nange 6 ne banga tugenda kubata nakati banaakubata. Ekibi kya poliisi tekolanga kitongole. Mulimu abantu abasalawo bw'osisinkana ono akugamba kirala, bw'osisinkana ono ate meeting y'abantu 11 20 teyeetagisa na kubuulira poliisi nti Ssemujju agenze okusinkana bakyamaani b'erosi, bakyamaani ba land committees ne bakyamaani ba zooni ze twateekamu nti mbuulire poliisi nga ngibuulirako. Kino meeting ntono. Simanyi lwaki bo balowooza ndowooza kati ekizibu ndowooza Kasokoso tebakyayagalayo meeting n'emu. Kuba mpise mu bitundu na Namboole roundabout bazisazeeko meeting teri na Namboole. Era siba nakwita site gende kuleyo gye bali, simanyi kituuse ku poliisi. The meeting today was not meant to be a rally, a public rally. I had notified the leaders in the area, the LC chairpersons and other leaders of land committees, that we will hold a meeting because we were failed. Last time we were meant to meet the residents of Kasokoso and other areas. Today was meant to be a simple meeting because we are mobilizing half of the population that is affected, maybe about 5,000. And I will lead these 5,000 on Tuesday to go to NEMA. The reason you go to NEMA is because the Land Act is the NEMA Act is very clear. If you issue a restoration order and you are NEMA, the law says you allow citizens to petition, and in 30 days, because the restoration order is for 21 days. When the 21 days elapse, you then receive and determine the petitions. So right now, even as I sit here, waiting for police to leave, and then I go and have a peaceful meeting, because I am interested in the meeting. I am not interested in a confrontation with the police. I don't know why they think a confrontation is in my interest. People are affected, and I want to have a meeting to mobilize them. Then on Tuesday morning, we will be going to NEMA to present our petitions, and we want NEMA to hear us. That's the only reason I was going to Kasokoso today. Bampita mazingala yani Mzee Museveni wasuzotya mbera no Kasokoso ku beach ndika nabe naye leero abasirikale bo bazi wane no twatidde boda ezijjo koze bwate zikirizibwa ku kyama bo zikirizo ku kyama abasirikale naye bizo zizi abasirikale tezikyama ne moloka zita zikyama kati tumayiro tugenda kulya kimuzeyi
tuli eno okimanyi watukasuka eno akalulu twagezaako kakuwa ffe abageto task force development association bazulu yusi naye muzeeyi kiki bana basajja tetuganye kukola naye bakasitoma baffe bagitya tebakyama okitegede tode tunakimanya naye waliwo aŋŋambyeko mukama nti Ssemujju Nganda yagamba ajja kolaki ajja kujja ku Lwokutaano yalangiridde ne bamusooka tuli mu bunkenke kuba ndowooza olwa tuli mu kava era ndowooza mugambe amawulire jantuka kwatirewa munda mu nnyumba olw'ensonga byomanyi nti no nze bankwata abantu ala mukomera ate Ssemujju Nganda bamukwata ye bamutwala we waka kitegeera ate nga nange mbanonya kyakulya siri mubbi kiki ne muzeeyi Museveni fa abantu be Kasokoso tetulina buzibu muzeeyi Museveni fa abantu be Kasokoso tetulina buzibu yefe abakuwa akalulu kewalaba akava e Kasokoso fe bageto development association bazulu yusi tuleke tubeere ku ttaka muzeeyi kubanga wagamba buli anaakolagana naawe naawe ojja kukolagana naye nalo muzeeyi nze byange nkwagala nnyo muzeeyi tova ku maini jajja Zangu was to stay there for not more than 2 hours. Narima came for an hour. Make a teaching committee, I don't know. What the Kenya be bamanyi. Balozo genda bateka mwaka. Wante tugitegeera. Security yiika emirimu gyekutte bakedde yuwa Namajje. Leero lwakumeka si lwakuna. Lwakutaano. Ku Lwokusatu twasiba muti ya gas tetubitegeera. Omukulembeze kye kigenda mu maaso kati kye twebuuza Namajje gajjudde wano kuva ku makya kati nga ffe abakozi bakanabe tugenda kukola tutya kye twebuuza ssente tuzijjewa okitegeera ffe kye twategeddeko ekitonotono omukulembeze Ssemujju adde agenda kujjako wano bye twawuliddeko kati tetumanyi oba lwaki Namajje gakedde yiika okitegeera amanya bampita amiri amanya nze Owen tetutegeera bigenda mu maaso wano kuba polisi nnyingi buli kimu kikutte emirimu gyaffe tegitambula tuli bakanaabe emirimu tetukyakola tetukitegeera kigenda mu maaso mu ggwanga twawuliddeko nti wano Ssemujju ajja naye n'embeera tetunagitegeera era naye wanaatuukira embeera egenda kwongera sajjuka kuba wano just bakayiwawo polisi naye wajjira yengo mukulembeze bigenda tabuka ate tetumanyi nate we tugenda kujja kyakulya ffe nga bakanaabe embeera tetegerekeka kuba already ffe tubadde tukedde kujja ku mirimu gyaffe naye wonna tusanzeewo Namajje na polisi okusaba kwaffe eri omukulembeze akyusemuko ku nkola kyetwebaliza omukulembeze akyusemuko ku nkola
lyabwe. Kuluma okugala kubagirira mu kibaati kyabwe netubakwatira omu ambiki